Yebaleko taata Kimbo wa. Wanji? Yebaleko taata Kimbo. Genda we womerereze muli. Bulu ingiriza balirwana mwabanaku muchabuza abantu. Ayi. Genda muli nakalima kamade nako mwakatuze poti mwagitunzi. Mukoba bukombi binyonnyo. Kumanyi todanga makumbuza sogera nabankusira abanaku abajudde wanembwa. Todanga muno kiddama mulundi omulalo kumanyira. Kasikondo. Ombuza bagankadde wano kunonya babambuza. Olyokombulize bulirize byekisiru. Kalwefukamiza ngombuza kochi ndi mwana wa nnyoko ndi mwana wa chitawo ndi mwana wa jjajja olyokomujeko manyira to chiddanga mokumanyiza todanga kwambonye ko nebusa maze ngombuza bintu byekisiru tibamanyira ngakuna kumanyira tata kadde kansi walireko yakuta ali waguvuma tata ulyo mukazi ali mukumanyira nyira banaku oliye yabulidde abayavuwadde yageze sangala se bintu byakumanyira tata katanti ne mpujjaddeko ndi mulesa lesu time amalako emirembe kati tata batulekera luli holiday package nga batutadde luli batugambye ennaku anamu bbiri kati batulekera wano holiday package ne batugamba kati waliwo bino ebibuuzo olidde ki wali kinali ate ogaye muno babalekera ebyokulya holiday package ebibuuzo batulekera kana akagezo ketukola mu luwumula okubagezesa muleme kugira obwongo kudirira baba munange abijjuze obalageko nti omusaayi ogwaffe gwe guli konko ati era wangamba gwaffe konko kangalazi ngamba kanzije kugwe kenyini konko gyasibukawo ndagirire buno obubuuzo obubadde bunnemerera ekyate obuuziza John sepiki yambi kati waliwo bangambya 100 plus 100 100 gatako 10 eyeba ndiima ejjuzaawo endiima asikibaga kyekyo kyebagala 10 bwogatako 10 eyeba ndiima kyebali batege nti 10 singa omuntu odduka 10 n'ogatako ate 10 obeera mu ndiima nebeera motoka musajja amazeeyo 10 oyo adduse 10 ejjuzaawo endiima teekawo endiima mpozi alfirwa makisi 10 gatako 10 eba ndiima eba ndiima speed nga yamaanyi nnyo kati kakati wano ne batubuwa ebirala bibiri ne batugamba ekimu tukijje mu Luganda tukize mu Luzungu ekya tukijje mu Luzungu tukize mu Luganda kati ne batugamba tuze kino ekigambo mu Luzungu azize abaana abamufaanana ziza bafana nga baagala tukize mu Luzungu ziza bafana azize abaana bamufaanana ziza bafana ziza bafana ojja kukoonera obubonero bwonna bayinza n'obutakuwa kyakusooka ziza bafana ne bakuwa ekyokuluusu kati nga tugamba ekirala ekyo nga kya mu Luzungu tukijja mu Luganda ekyo nakyo nkikubuuza nze mwennyini nagambye oli ku konko kati otwala ku luzi naye tugamba Yuda Iscariot betrayed Jesus Yuda Iscariot betrayed Jesus Yuda Iscariot bwe betrayininga ne Jesus ana ekyo kifu musitugo wakanya kitaawo nkugambe Yuda Iscariot bwe betrayininga ne Jesus teekawo si kyekyo kyobuuziza kyekyo kale naye juzaawo omalawo ng'omaliriza byonna wano kuwa makisi ennungi ebulungi ennyo oyite bulungi wandikawo ekigambo ebbina anti oli agolola kasaana alaba ekigambo ebbina nga amaaso gajja kukwata kebeera bulungi bw'anaalaba ebbina ng'ate ne Dimaster wamwe alina ebbina